olunaku olwaleero nsobodde okuba nti nkyalira baganda baffe Honorable Muhammad Ssegirinya ow'ekawempe Kogata ne muganda wange omulala amanyikiddwa nga Honorable Alan Ssewanyana musajja wa bwino Mukommera tulabe empenda gyetusobola okuba nti tusala basobole okuba nti emisango gyabwe gitwalibwa mu mbuga z'amateeka mu kkooti z'amateeka okuwulirwa olwono tusobole okulaba engeri gye basobola okuva mu kkomera. Tewali ayagaliza munne ekkomera kubanga ekkomera biddala babadde basanyufu okuba nti bandabyeko era nga tulina bye twogeddeko ebyenjawulo. Fulufiga atotola engeri gyatuseemu eri Alan Ssewanyana musajja wa bwino Kogata Muhammad Ssegirinya Mukommera era Fulufiga agenze mu maaso n'okutegeeza nga bwe basala empende okusobola okuba nti bajjayo abantu abo mu kkomera. Lwaki abanene mu gavumenti Kogata ba MP Kogata banaloya banupu balemereddwa okuba nti bajjayo Honorable Ssegirinya Muhammad Mukommera Kogata ne musajja wange amanyikiddwa nga Honorable Ssewanyana Alan musajja wa bwino Mukommera. Lwaki abanene mu gavumenti abagezezaako okuba nti babajjayo balemereddwa era at the same time lwaki abanene okuva mu nupu Kogata ne baloya balemereddwa okuba nti bajjayo Alan Ssewanyana musajja wa bwino Kogata musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssegirinya. Waliwo n'amawulire agagenda mu maaso okuba nti kigambibwa okuba nti mbu bano bagenda mu maaso n'okuba nti balya ssente za muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni ate ne bamala nga baagala kuba nti bateekawo kibuli embeera ne bakwatirayo yogayoga wuyo mu kkomera. Ssente z'omukulu tebazirya n'ogenda bw'otyo olina okulabisibwa paka mbu ebyo bigambibwa. Fulufiga agenda kubajjayo. Lwaki mu bantu bonna Fulufiga yagenda okuba nti abajjayo era lwaki Fulufiga yasindikiddwa mu kkomera? Is Snoop safe or not? Bye tugenda okuba nti twogerako right about now. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamuta Ntambi Jimso Namaluni Kibweya Maxud Junior Made in Uganda International there. Webale kuba nti otambula nange Munnayuganda okuva mu nsi ez'enjawulo. Oli Oman, oli Abu Dhabi, oli Turkey, oli Norway, oli UK, oli Sweden. Yasini timu Uganda Mukamooli ogamba otya? Yasini timu Uganda Mukamooli ogamba otya? Promise Kenzo Riano ogamba otya? Deborah Barbara Sauda Nuha Fatuma n'abantu abalala bangi batumiddeko bubyebe mwebale kuba nti mutambula naffe olunaku lwaleero nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala ku nsonga enkulu eyatuleese olunaku lwaleero. Tugenda kuweza mwaka mulamba bukyanga ababaka bamala kulayira era nga bukyanga ababaka balondebwa. Election zaliyo ennaku z'omwezi in fact twawezezza omwaka mulamba zaliyo ennaku z'omwezi 14 omubaka Muhammad Ssegirinya munnakawempe byagenda okukiikirira abantu mu parliament era nga yasobera okulondebwa ng'ayita ku kibiina oba ku kadi ya nupu nga ayita mu kibiina kya nupu n'omusindo ogumanyikiddwa nga people power. The same time abantu b'e Makindye East bagenda mu maaso n'okuba nti balonda Honorable munnamawulire nganzi amanyikiddwa nga Alan Ssewanyana musajja wa bwino era nga abantu bano tebasobola kuba nti obaoliawo bakiikirira abantu baabwe. Kitegeeza okuba nti abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nti bavujjirira omusimbi mu buyeekera obwali bugenda mu maaso mu bitundutundu ebyenjawulo especially Masaka. Waliwo ebijambiya ebyagenda mu maaso n'okuba nti mmerekowo mu kibuga ekyo era nga obaoliawo okunoonyereza kwa gavumenti kwakizuula nti abakulu bano okuli Muhammad Ssegirinya Kogata musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga abamu bagamba nti ekibinja ekyabayeekera ekimanyikiddwa nga ADF kyekyali kigenda maaso n'okuba nti kikola obuyeekera buno newankubadde ng'ate His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Lubirita owokubiri yagenda mu maaso n'okuba nti ategeeza eggwanga ebigambo bino. Bobi Wine nga ye Kyagulanyi yagamba nti kuva nadda President Yoweri Kaguta Museveni n'abayeekera
Road Resistance Army n'abayekera ba National Resistance Army ekibiina kye yali akulira mu myaka gy'olukumi kino paka 1986 lwe twatwala obuyinza ennaku z'omwezi 26 January nti ekibinja kino kyagenda mu maaso n'okuba nti kikozesa tricks zino okuba nti kijja mu buyinza. Bobi Wine agamba nti President Museveni oba oliawo yamanyi ku ttemo lino erigenda mu maaso ng'ayagala kukozesa ttemo lino kuba nti ameeta ekifaananyi ekibi ekya opposition era nga oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti asambajja ebigambo ebyogerwa nti bannakibiina kya NUP be bagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo ettemo lino eryagenda mu maaso n'okuba nti litta abantu e Masaka, lyatta abantu e Nansana era nga lyerimu eryagenda mu maaso n'okuba nti litta abantu Entebbe. Ebijambiya byafuuka ebijambiya mu ggwanga lyattu Uganda era byateeka abantu ku bunkenke, abatuuze ku bunkenke bannayuganda n'abo abagwira. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti poliisi ekola ekikwekwete era nga abahonorable babiri tebagenda mu maaso n'okuba nti balutonda okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssegirinya era kwe kuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Alan Ssewanyana musajja wa bwino. Kino nno abavubuka bano nga bamaze okuba nti bakwatibwa oba bahonorable bano bagenda maaso n'okuba nti bayitibwa ku poliisi e Masaka ne mu kkooti e Masaka okusobola okuba nti beewozaako era nga mu kumala okuba nti beewozaako basooka ne bakwatibwa, abamu ne beeyimirirwa mu kusooka olwaddayo okuba nti baripooti nga tebaddamu kweyimirirwa. Wano no President Museveni yagenda maaso n'okuba nti ategeeza nti abantu bonna abenyigira mu misango egiri deadly egirimu okutta abantu tebasaana kuweebwa bayiro kubanga baba bateganya obujulizi era nga wetugira etteeka lino lyali ligenda mu maaso n'okuba nti liteesebwa mu Parliament okuba nti likyusibwa okusobola okuba nti abantu bano bakaligibwa ddala okubeera mu makomera paka oba oliawo bwe bazuula nti abantu bano tebali guilty oba tebali bali guilty. Myezi giweze baroya ba NUP okuli Shamimu Malende nga yono ye Kampala Woman MP yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ateekawo embeera okusobola okuba nti ajjayo abantu bano mu makomera naye kyagana. Olwaleero Jennifer Fulufiga ngono presidential advisor ku nsonga z'ekibuga Kampala ne mu ghetto z'ekibuga Kampala n'obutale, omukyalo ono asobola okuba nti akwata olubu lw'ebigere n'awubako mu komera ekitalya eri abasajja bano mpola mpola. Fulufiga agambye nti sofa Alani Kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssegirinya bali mu mbeera simbi nnyo era basanyusa okuba nti bamulabako. Agamba nti agenda mu maaso n'okuba nti atuula n'okusala empenda okulaba ng'emisango gy'abano abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bagiwuliriza basobole okuba nti oba oliawo basobola okufunako akalembereza akava mu kkomera. Abamu bagamba nti balwadde basobole okuba nti bagenda maaso n'okuba nti bajjanjabwa. Fulufiga lwaki agenze mu kkomera? Fulufiga tubadde tukimanyi nti oba oliawo NUP National Unity Platform tebali makambugu ne bakisinde kya People Power era nga Fulufiga y'omu ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nti bakyayibwa era nga bw'otunuulira ebiseera abuses zonna eziri ku social media Fulufiga agenda maaso n'okuba nti avumwa. Ashba Katoko Gata Ismail Chuli n'abantu abalala bonna abaali ng'ababloga abasooka okukolerako NUP ne badda eri mu NRM. Fulufiga agambye nti no matter ebyo tebikola kuvuma tekikukola oba like obusosoze mu bibiina tekikyakola wabula basala mpenda okusobola okuba nti bajjayo musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssegirinya Kugata Alan. Baboveni bagezaako biganye, balobongoya baloya bagezaako biganye, Jolo Ssenyonyi Munamooli ate nga loya bagezaako biganye, Shamimu Malende loya mulamba kibiina kya NUP yagezaako biganye era nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago loya omutumufu mu ggwanga lyattu Uganda ava mu kibiina kya FDC agezezaako okuba nti ajja Alan Ssewanyana musajja wa bwino biganye kwegamba buli omu ow'amaanyi mu ggwanga agezezaako okuba nti ajjayo abantu bano kiganye. Lwaki Alan Ssewanyana musajja wa bwino Kugata Muhammad Ssegirinya bagenda mu maaso n'okuba nti basibibwa? Bituufu eby'ebijambiya byogerwako oba nedda? Oliwaddemu okuba nti otuwa opinion yo nawe mu comment section bino. Tetuli suppose kugamba abantu nti bazza omusango until nga koti